Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Lunaku lumu lunaku lwesigenda kwerabira. Yes. Twali tuva nakaweeyo tumaze okiriyalinga ebintu tubitadde kamotoka. Tuvuga tugenda wa Kisekka. Nakawa biba wabituukira? Nakawa biba bivudde Dubai nga bituuse nakawa maze okiriyalinga omusolo mugenda. Kakati ne batukwata. Waliwo akamotoka ka revenue. Obutambula bumanyi. Butambula buzibu nnyo. Ne katukwata. Ne batukuba omusolo olutwe yasooka, ne batukuba omusolo omulundi ogwokubiri, batukute batuzizaayo, tuzimbe sodde sente endala, business nefa S. Neggwawo. Olutandisa okukola ne bba wange. Luli nali nkola nzekka. Kati tukuze avudde mu byekiyaye bye yalimu ebyekisiru nange nvudde mu byekisiru bye nalimu. Tukuze tufuuse omuntu omu. Tandika okukolerera abaana baffe be tulina ne future yaffe kuba tukula. Akoye ebyekisiru bye nange nkoye ebyekisiru. Tufuuse omuntu omu. Business twandisa okukola ffenna etandisa otambula. Waliwo emabega kaawo business yagootaana. Batukuba omusolo emirundi ng'ebiri. Batukute batuzizaayo batukubye omusolo ebintu. So amaani Dobozi nabulime Esther S1 kwa Talk with AC Media Uganda nkubuuzaako gwe na wosinza okubanga otraba. Thank you so much. Banange batulaba mwebale nnyo mwebalire ddala tusiima byonna emutukolera ne mutwala obudde ne mukomentinga abamu batwala n'obudde okunkubirako ng'oludde okuteekayo guys mukola kyamaanyi nsiima ne mwenna wosinza okubanga otulaba e Uganda batulaba nnyo. Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Oman, wonna. Then tugendako mu nsi ziri endala, ne tugendako mu nsi nga America, Canada, UK, France, n'abalala bambi. Tusiima comments zammwe tuzaba mwebale nnyo kubanga ate mutulaba, mwebale nnyo kubanga ate buli kimu mukituukiriza tusiimya ddala naye ng'olunaku olwaleero tugenda kunywamu ku mboozi. Leero ndine mukwano gwange. Nina mukwano gwange I believe simpya ku maaso gammwe. Ya mukyala Sylvia Autoparts nze we muyita. Yagenge manya. Twagala gali gennyini. Amanya agaliwa. Amanya gali gennyini. Tugende naago. Yes. Tugende mumanyi. So mukyala business woman, mukyala mufumbo, mukyala tandisa okubanga ate ebintu mubivuga speed. Nange mbadde ntula ku ngalo zange nezijjukira oba yange. Tofaayo saawa yonna. Omukyala omufumba ate nga mukyala muzadde. Naye nga tusanyusa okulaba Madam Sylvia, how are you? Okulaba. Obulamu bugamba ki? Bulamu bulungi. Butambulanga bwe nabubala. Ate kasooyogera. Obulamu by the way. Butambulanga bwe nabubala. Bitambula bitya? Birungi, bitambula bulungi. Kasitama nga ndi mulamu. Buuza ku batulaba. Abatulaba mwenna abagoberezi ba AC Media tubaagala nnyo. Mwebale kulaba, mwebale kulikinga. Bwe mulaba ne mulikinga mwe mutubeezaawo. No commenting. Era singa mbale temulaba na kulikinga. Ate singa wetu. Sandi badde wano. Nandibadde eri nga ntunda spare. Anga otunda spare bitambula bitya? Webityo mpola mpola. Bijja kutambula mpola. Yeah. Bitwali walingo ga sente zibuze e Kampala awo video gye wakola nga sente zibuze e Kampala. Sente zo ntono nnyo naye kasitoba mulamu kyekikulu. Tuba tujja kukola. Kuba bangi baziina bali mulago beebasi. Tezibayambe nabbayamba naye kasitoba ng'oli mulamu kama nga kumye ng'oli mulamu sima katini k'ofunye ajja kwongereza okwenkya. Madam Sylvia abantu babeera ne batulaba tetuli nekati leero nkulabyeko mayi bulijjo nkulabira eri. Ondabira eyo wala. Nze leero nza kuyina. Tewali ebyo tugamba wala. Nze leero nza kuyina. Ndi wano ku katebe. Kati abagoberezi ba AC Madam Sylvia nza muyina. Madam Sylvia, omanyi waliwo ebintu ebyo tubeera twogerako olumwe. Oli mukyala. Nange ndi mukyala. Waliwo ebintu ebyo tubeera twogerako eyo. Abantu batwala kuba serious. Naye nina ekintu kye ngenda nzuula mu bantu nti abantu balwadde mentally. Ate abamu abamu tebamanyi. Abamu bali awo. Oli tamanyi no mulwadde naye nga mulwadde. Naye gw'oba omulaba woti olaba mulwadde. Kyokka abamu bakaawu nnyo. Bwe babeera bakaawu abamu basirika. Abamu balina embeera gye bayitamu ey'enjawulo.
abamu ne basirika oli n'abeera mu nnyumba ye nga yasirika kusirika n'abawa abakola n'ayagala obulumi bw'ayitamu naffe ffenna abali eno tubuyitemu bw'oba osanga ng'avuma paka kuwulira bubi ajja kuvuma nga tolina nakyo kale n'oba omukozeku katono bwe kati akumalireko obusungu bwe ojja kukola statement yagifune bulala tajja nagiwuliriza waliwo okuwulira n'okuwuliriza tajja kuwuliriza agifune bwe akuvume paka kuwulira bubi so we tuba tugenze eyo nnyo mu lulimi lw'abasawo abamu babeera depressed abamu babeera sick naye olumu nfuna chance nanga olumu waliwo lwengamba nti you know what bano abantu tujja basomesa paka kuwulira bubi nti waliyo abantu abamu nga babadde eyo ffenna tulina wakuba abantu batwala wano ku social media ne balowooza obulamu bwatedda baganda bange tulina ennaku kale tulina ebizibu emitima gyalwala okitegeera so tulina ebintu bingi bye tuyiseemu olumu nga tubyogera nako naye nga senga kati madamu Sylvia olina emitwalo 8 kumpi egigoberera even more coming so nti waliyo omuntu gwoddeyo ne weesiimisa nti senga abakubuulidde ku bintu ebimu senga otwansi n'omuwuliriza amazima gali nti ogenda kukyusa obulamu bw'abantu oyinza obutakyusa 100 naye ojja kukyusa 10 ekumi eryo lijja kukyusa 10 so kyoba tukola conversations nga zino you come you sit ne tunyumyamu noga Madam Sylvia wali oyiseeko mu mbeera enkaawu wagiyitamu otya wamala ogiyitamu wagivuunuka otya era kati oli otya n'oba tonnaba gwali eyo naye we share such conversations amazima gali nti video zino zitambula nnyo naye ekikulu kya byonna kulaba nga tubaako omuntu gwe tuyamba ebweru because tufaayo nnyo ku bantu ate tuba n'ebizibu ebifaanagana ebiseera ebisinga teba kizibu kituukawo nga tokituukanga nga oli takituukangako awe bakibako stage nti oli yaliko no stage naye era enjawulo ffenna tufuna ki ebizibu Madam Sylvia yotuseko mu mbeera eyo n'owulira nga ensi ekutamye oba oli awo n'oyagala n'okwetta oli batuuka mu eyo embeera nga wallahi ayagala okwetta ng'embeera eyo evudde ku ki wonna ayinza okuba relationship wonna mirimu nga bankyaye n'emirimu yes tusookere ku kikuba zonna nziyiseemu atusookere ku mirimu tusookere ku mirimu ebyala avo ojja tulumya nnyo naye era nayo tujja gyogerako lunaku lumu lunaku lwesigenda kwerabira yes twali tuva nakaweeyo tumaze okiriyalinga ebintu tubitadde kamotoka tuvuga tugenda wa Kisekka nakawa biba biva webituukira nakawa biba bivudde Dubai nga bituuse nakawa maze okiriyalinga omusolo mugenda kakati ne batukwata waliwo akamotoka ka revenue obutambula bumanyi butambula buzibu nnyo ne katukwata kapula ziriwa ne tuziwaayo yes tusasudde omusolo batunyigiriza gye tuvudde twagenda tugamba tunaabifunako tuli mukamu katugenda tutaka akaloole tugenda ku dduuka ne batuyimiriza mutuwe empapula tuzibawa ate abantu bebakola ne batugamba temusasudde musolo ate nga mulina empapula ne tubagamba tusasudde tusasudde era zino zempapula batugamba olimba mutima gwankuba natya nali nina olubuto lwali lwa myezi nga 4 nakolo lunkubisa omutima ne batugamba tubazayo nakawa tugenda kuddamu Babala naye nga n'essente zasasudde bino betuleeta twewoze neoli mu bank se mu banka mu bantu ne bakwate mukale bagitwale nakawa ne bagizaayo nengenda ku dduuka batukwata budde bukya twali batuva Jjinja twali batutikulidde Jjinja eyo kwabayisewo ebbanga tuli mukubo tujja ne tutuuse nakawaawo batuva Jjinja ne batukwala ne bazaayo ebintu ku makya bukya
nengenda ku dduuka ebintu babitutte babizizaayo neŋŋamba omwami genda nze ndika wano nasigala ku dduuka naye buli ssimu eyavuga nga mpulira nfa kati anvaimu olubuto buli ssimu ng'otya naye kale ekyasinga okuŋŋumya baabikwata ne babizaayo twafiirizibwamu naye twamanya tukiyitamu twafuna abetunyonnyola abakwani baffe ne batuwola twayongereyo akasente katono nti ekyatuyamba twalinamu excess naye nga bw'omanyi expense zibaamu kuddamu kuyiwa bintu bibala ow'emmotoka ko twamalayo ennaku 3 simanyi balinamu zi holiday simanyi office abaze taliiwo bagamba nti ate buli ow'emmotoka abala buli lunaku naye twamanya tukivuunuka lwakuba kyatuzaamu emabega naye ye embeera yali enzise mu mbeera eyo neebaka ku dduuka nempulira nga omusujja gunnuma kati ng'omwami buli wakuba essimu nga mpulira ng'angamba oba nti tutikka kati nga buli wankubira essimu aŋŋamba ate bba wange naye atya nnyo aŋŋamba kati bagambye tugenda kuddamu kubala bintu aŋŋamba aba naye tufudde kati batugambye ebintu bino mulimu obuntu obwayiseemu tunasosalebwete neŋŋamba nga tetulinawo yadde ekikumi olwasa ne luziba olwo olunaku sobola dwerabira mu bulamu bwange kuba nali sayo yakunywa butwa naye nali nfudde omwami ne mugamba toddamu kunkubira ssimu beerayo buli kye bakugamba maliriza ndeka toddamu kunkubira nga ndina mukambwe naye kati nze gwebugasinze nakute ne mugamba toddamu kunkubira ndeka mukama natuyamba ebizibu byange tukiyitamu netuleeta ebintu netubitikkula olunaku sigenda dwerabira era singa muzeeyo naasobola yandibadde atuyamba najjawo obumotoka obwo buno bubeeramu obwo obupikaapu obwo atuyambe naye ze bagamba ku URA ebintu bingi yempulidde ku URA waliwo bano waliwo ng'otikkula ng'emmotoka ezze neesimba ku dduuka waliwo abalala abakuba essimu oba babayita baani bonna abo mukama atuyambe pulezidenti atuyambe kasitaka emmotoka eno epikaapu yegenda tutta oveeyo ng'osasudde omusolo muyitirivu gwe ng'osasudde buli kimu sasulidde baba bagenda nti ate empapula ze bakuwadde bamanyi otugamba value zibadde wansi bakuwadde value nga za wansi sife tugereka emisolo okitegeera wedde eri baba bagugerese abagereka omusolo mwe mubasasula sife tetubamanyi nabbamanyi naye ate noobanga ovuddeyo ogenda kutikkula ne ba batono nnyo akwata nalabanga empapula zoyina buli we bakwata empapula ziba tezimala tebakuviirako awo ne bwe ziba zimalira oba ojja bagulira amafuta kati ofiisi zino zaawukana eziba zakoze before n'ezigenda okukola afuta ebyo twabyebuuza ne bitulema abaleveni twababuuza tebalina ansa ntuufu buli omukyasanga kyakuddamu URL naye kale kanjoja nempola kubanga mukama atuteremu bwangu bwerere bingi era mukama atusaasire naye ng'omala n'okiyitamu kubanga teri mbeera ya lubeerera fetuyiseeko mu mbeera ekyasinze okuba enzibu nina ne ŋŋamba abantu kati Eastern napostinze akayumba kewaffe ke nakuliramu ne jjajja wange yafa omu n'agamba wa kati oba Silivia akayumba kaani kaakubye kano tosobola kuvayo n'okola n'obaako ne wootuuka naye omulabo no musajja seeka kiti ye kala annyonnyola nze nyiza okuba mpita ku ngulu ye njogera mpapa naye yakunnyonnyola bw'oba oyina amatu n'owulira bw'oba olina okutegeera n'otegeera nti tewali mbeera ya lubeerera kituufu kaabe musajja nga yakukyaye kubanze baali bankyayeeko naye nkaaba egyo emyaka ogwo omwaka 2009 nga tugenda mu 2010 musajja wange yankyawa sina kyenkoze kikazi kyava eri ne beekwana bya kisaazi omukwano gwabwe ne gutimuka nze nkyali okawala katoototo we katyo nkyawo nkyemoolamoola byakino simanyi nakwekolako kaziga akalungi simanyi nawe bakeesiiga enviiri wenjagadde lwensiba ebizigo byaffe bye bagula ebyebbeeyi nga sibisobola kale kasamona ako ka bulijjo abaana bagenda mu saaluuni wiikendi navayo ng'alinga ekimyula
bwe bakiyita kimyula kati nze nga nze siiri oba weekend yange oba bwentyo bwe namanyira bwentyo bwe mbeera byange byampulampula nga ye level yange mwendi kiwola kikazi ne kiva eri omwaka ogwo tugogereko owe mwali omaze naye ebbanga ki omwami nali maze naye ebbanga ddene kuba kakati essaawa zino bwe tuba nga tuli myaka 2 waba waisonga myaka emeka 2 katugenda mu 210 oba gyali myaka emeka sijjukira naye nga twali tutwaliriza mpolampola bulamu nga butambula mpola nga bumanyi obulamu bw'ekivubuka omwana omuwala n'ayingira wakati waffe mwami n'agezaako n'alwana naye oli yajja n'amaanyi mangi yajja n'amaanyi mangi nga bumanyi omukwano omupya gulimu ne kasente ndowooza ne famire eri ate gwe nga tolinaamu ssente ngezange zenyina zange ndi mukodomukodo awo kiba bakulekawo naye era namala n'empangula katonda kyeyagamba katonda kyatereka nti kigenda kubeera kya muntu ne munkola otya abasajja bano kati ennaku ze baatuse baagalamu ku ssente baagalamu ku ssente naye ate esika nkubuulireko na kino byonna tugenda bisoma olwaleero sooka kiriwa byonna tubisoma nti olaba kati awooli simanyi oba oli mufumbo toli mufumbo bw'oba toli mufumbo omusajja ayagala ennyo ssente zo muveeko abasajja abo balaba tebali nga ffe bakazi nti osobola okwana omukazi nga talina bulungi n'omuteekateekamukko n'omulaga nti wooli laavu ye neekula gy'oli mpolampola naye abasajja omusajja bw'akukwana n'omulaga nti ate gwe olinamu ssente bw'aba talina oba ogenda fuuka lusuku lwe nakulabirira banno bali baaganze ebbali omusajja omutuufu yeeyigira kyanaalya kivulaba abakazi abasinga obungi bambi bakaaba omusajja yamwagala beekwanye byampolampola ne beeyagala omukazi olinamu ssente omuvubuka n'aziraba n'afuna interest mu ezo ssente zo n'omaliriza nga gwe yali yagula akamotokako gwe omukazi otambuza ebigere nga gaye agenza atetwalamu balala bali out mu mmotokayo gwe n'olinnya boda n'oddayo ewaka n'adda ku 8 n'omubuuza n'akubuuza natutta ki ekikyo mu mmotokayo basajja baba mbirabyeko emirundi mingi abaana abalenzi abo bajooga mayinza waliwo ebintu byendabanga mmotoka yange jajigaba mmotoka nedda nsobola gigaba but on what level nekati nga kati onkwana bukwanya ne kati waliwo tuba mwami na mukyala nkuwa awo kyanjawulomukko tulina abaana nawe wenyini oswala mu mutima nze wendaba anti kati bwe muba nga muli bafumbo nga mwewasa temulina kangeze ne mukola olunsi gwasoose okufuna ku ssente olunsi nze omukazi nsoose okufuna ku ssente oyo omusajja oyo aba akwagala nnyo nze kyemmanyi kale entegera yange nze awo nti aba amanyi gye muvudde aba akukwatibwa ekisa naye omusajja nga aba akuwa n'ekitiibwa naye omusajja nga akusanze wakola talina nnyo kyeyakwongeddemu wabula gwe omukazi olaga nnyo nga bweyagala omusajja oyo emmotoka ogirina ssente zo zirina azaagala nozimwa mami ngenda ku weekend no sirinaamu ssente simanyi ki oba nemugenda ku shopping nomuteeka mu shopping oba n'okwata kashi n'omuwa oyo omusajja bataba na laavu gy'oli ate bwe buzibu kati bwe tulina abawala b'ennaku zino temukola anti abawala b'ennaku zino baagala nnyo ebiwedde anti mulimu ate abamu abakola ng'ali awo akola ssente zaga nze ebyawalavu kambiveko kankole ssente zange nja kufuna omuntu mukama akusaasira busaasizi bannange abasajja bazibu basajja bazibu bakufuna mbalimayi okola ssente si bazibu bakufuna nze mbalimayi nange tujja kutulawo tweroboze Akimu ate ojja kuyita Akimu ojja kumekinga sure nga tojja kowa kunyiga mutima lwakuba nti omutima omukulu gunyigika si bye biri ebyaffe ebyedda zedda bankyawanga nenkaaba kati ngani gwokaabye kati sikyasobola emyaka gigenze era ngamba bbayi nga kola bwenti kikulumamu omwezi kale waliwo akukyawa n'olumwa katonda yatonda abantu mulimu abaana b'abantu siribyawo sigenda kutuukawo otya mukwano gwange osigenda kutuukawo njagala mbewo amazima
oba bamenye nnyo omutima manyi bamenye omutima mundabira wano nze wammamba nnemba mazima omukwano nina mungi era bebi wondekawo nkaaba sijja kweyisaako nkaabira ddala amaziga gennyini lwaki ogondekaawo olaba mbadde nkunyumiza 2019 omwami oyo gayi yatuuka time nga takyandaba ebintu bya laavu bya kisiro atuvudde mu bino twagala sente wabaawo omuntu gw'oyagala mu mutima gwo olaba abasajja abo tugereze ku basajja abasajja ababeera n'abakazi tugeze nga 5 niye abamu n'omuntu gw'ayagala nga buli bw'aba naye awulira musanyufu nnyo aba n'emirembe omusajja tugereza ku musajja kuba baba n'abakazi ab'enjawulo naye kati ate gwe omukazi gwe bakwana obukwana twagala nnyo ne tusukka time yatuuka ne mpulira nga nenga zolo n'enkogga ebyaddala n'enkogga ngayinandekawo nenkaaba nemwegayirira olunaku lumu nzijukira yampita yankubira essimu nga ndi waka nali mbeerawo katwe nankubira nagamba siiri oliwa nemugamba ndi waka nagamba jangu wane Nakasero waliwo bbala yali ngaawe Nakasero awo nga katali kebirima wabali bagiyitaani nenninya boda neŋŋenda ne otuukawo ng'avuddewo nemukubira essimu nemugamba ndi wano nagamba nguddewo ŋŋenzi olwo nga maze okukyawa nga twekyaye tuli oba yalinga ayagala tuddiŋŋane tuli mu process yo ankyawa bwe bityo olaba omutamuka agenderera esi nakaaba nga nyimiridde awa boda agenze nemugamba ndi wano woŋŋambye naŋŋamba nkulinze nga sikulaba nemugamba ne bwoŋŋambye nenye boda kyokka mukazi watuupa kusi siinamu na sente zigenda kulinnya boda ndala kuntwalaka naŋŋamba nze nkulinze nga sikulaba nenvaawo najjako nessimu n'agigirako ddala nenkaaba nakaaba wakabirawo wennyini nga niyago babikidde maama jajja wange azaala taata ndowooza omuntu gwe gyasinza okukubira omulanga nakaaba nenzikirira awo okuva e Nakasero nga ntambula awo baateeka wanuwaawo nenzikirira ku paaka awo awali toto waliwo toto ebiseera ebyo waliwo takisi ezigenda e Kawaala atubeera e Kawaala ne Katwe kati Katwe nali baasista wange nentula mu takisi nenkaaba nokumumulanga ne bambuuza obadde kinnyabo buzibu ki naye nga nkaaba ninga omubikire nengenda ewaka makya teyankubira kyokka nga tewezija ku mulimu mulabako bwe bakwana mulabako nakwana mulabako nenkogga falanyi kange ako kale singa nkalese n'okalabako n'okabalaga ojja katuweereza nenkogga wentigana magumba ne gambeerabo ti waliwo mukwano gwange nali nkola naye abamwita Farida ne mubuuza naye Farida ne mukazi mubi nangamba lwaki si oli mukazi mulungi oli mukazi wa black olabika bulungi nemugamba naye lwakidde byampola bwati omitani Devi nangamba si oli mukazi mulungi nengamba tekisoboka nakogga naye 210 n'alamira nze oyinza n'okuba kyali kisiraani Allahu akbar gwe mwaka gwesigenda kwerabira mu bulamu bwange 210 omanyi waliwo omuntu okubeera naye n'agenda n'okaaba era gwandaba oba oli musajja oba oli mukazi nga bakukyaye mu bintu ebyo by'ekisiru togwa dda lunansi Katonda ate alina omuntu omulungi gw'aleeta olaba bino ebintu abantu abasulawo amaka gaabwe ne bagenda oluusi batafuna abantu balala olumu okola ensobi naawe n'ogyejjukiriza eyo ne waliwo ensobi ejja oba ne mwawukana n'omuntu nga mutuufu kyekyo Katonda kyekyo kyaleese bakuleseewo nze nakabirira nnyo Katonda nga amaze okukyawa kuba nali nnyo musa olwo amaduuka gali gatya
ndi mukulaba mwakafaananyi tuli wakiseka nga bwomanyeewo ndi mukulaba mwetunudde mwe muti twate tutunuddemu naye ng'ayitawo nga sisobola kuziba lunaku nga simulabye ng'ate ono gwebakwana akolera ngaeri emmanga nga zenkolera wano kugamba lunaku mbalaba nga beekutte mu ngalo nga beekwata ne ku mukono ne bagenda abantu bonna bakumanyi nti no gwali muntu nga bamumanyi ffenna batumanyi kati otunaleeta amaanyi mangi n'abanga agamba nti obanze nali mututteko omuntu we naye bino ebintu katonda ayina ekintu kyeyakola nga buli kimu kiriko nnyini waakyo yagenda nange nenfuna omuntu netutambuza obulamu naye tayimu yatuuka oli ne beeta nange no netweta ate netweddira soko indeko katonda omaye kati twagala abantu bano balabe ebintu kamera zitulaba kakati mwe 2010 ati wafuna omulala yafuna nandekawo oli anti already yali yafunye eddooli nandekawo nandeka nantera ddala nawe n'omwesonyiwa nemuta nemanya ekyo kigenze kizze okali amaziga gaweddemu nenjagala n'okwetta n'obuweke nabugula yes nabugula ninga nekamira obweke buno nfe omusajja ono mulekera emirembe nga mpulira bwenda bakudde vimpulira nfa naye tayimu yatuuka neŋŋuma kati naawe n'ofuna omulala 2010 nenfuna omwana w'omuntu yes manyi omuntu akoma naye tuli ku show ekitambula anti nekitambula nemwawukana netwawukana ne Devi nenfuna omuntu 2010 netubeera ffenna n'abeera mu bulamu nembeera mu bwange obulamu butandika okutambula bulungi nnyo ne businga ne bwe bwali anti kati nze ndaba Silivia wayanguwa nayanguwa ntya 29 2010 omwaka gumulamba nze mbadde mmanya at least emyaka nga 2 nga si olaba muntu afiirwa mukazi we gwebazaddemu omusiraamu bamugamba omusajja omukazi we lwafudde bamugamba oba oziika nga bw'otambuza amaaso mubazi okuziikirako ofunemu omukazi wabaga bamuwa myezi oba ena ayinza okuba alina olubuto wekibeera kati oli yali yandesewo kagenza afunye omulala mbagendawo ate tokyalina kyozza kati olina kyolinda be bano nawulirako omuntu omu omulokole ng'agamba mbu nno bw'oba onoonya agamba abakazi bw'oba onoonya tolina kwegabaagaba kati onoofuna otya nga togabye ono yakingamba ekintu ekyo omanyi nze ndi muntu toyina omusajja azza akukwanya onomanya otya omutuufu nga tomwewadde olwona ekintu ekyange mbadde nkugamba nze nali nnyo omuntu wano homework sitambula I don't go out abantu ne baŋŋamba mikwano gyange naye ogenda kufuna otya omuntu oba onoogenda ovaka nodda ku mulimu nodda tewali walla wendaga naye nagamba guno omwaka guno gutandise katandika okubeerako tambuleko ewantu tufuna omuntu gyali tugende mu maaso naye 2010 nanyumira nenfuna omuntu nantegeera nemutegeera netutambuza obulamu oba bwe twatambula mu maaso era nebigaana bibaamu nawe mmanyi obulamu bw'ensi sijja gamba nti yali omukyamu sijja gamba nti nze nali omukyamu wabula ebiseera ebiro bituuka kitugezaako okunyonyola nti tewaliwo mbeera ya lubeerera omuntu oba akukyaye muleke agende mukama watu wabasazeewo bw'ate bwe muba mujja kuba mwenna era bajja kukomeyadde oba osigale ng'ogenda mu maaso naye abantu abasinga bagwamu essuubi lwaba kati tife tukuze manyi bw'okula sikirungi kuza mutwe bangi bakuza emitwe tokuza nnyo mutwe olina okukula n'ofumiitiriza n'ogamba naye nabeera ne Devi nandikawo nembeera negundi ensi nesigala ng'egenda mu maaso nembeera negundi obulamu ne bunyuma nnyo nnyo tweyagala nnyo nnyo n'akola buli kimu natwala mu bifo ebyebbeeyi gye sigendangako yadde tayimu neetuuka nandekawo nga simuvumye simukoze eki ate nga mbadde ngezaako okubeera omulungi gyali obulamu bwasigala bugenda mu maaso kati lwaki ono gwolina akusuula eddala
ono wacho nantawanya bwabanga mama we yakuzaala nakuteeka ku nsi yafa n'osigala ng'ogenda mu maaso lwaki olowooza nti omusajja bwe wasingana bazadde tasobola kukulekawo eno point kubanga maama ye muntu goberawo nze waliwo ekiseera wentuuka nenga maama wange yandibaddewo ne bwe yandibadde mulema ne mulabako ne mubuulya ne mugamba maama manyi waliwo ebizibu byofuna tusobola kinyumiza mukwano gwo ng'olina kudda mu kisenge ky'onookabirira Katonda n'omunnyonnyola ensonga zo atagenda kuddamu wabula ogenda kweyogeza wekka oba okugenda ogambye maama wo mugambe naye maama kino nga kiganje nagamba ebyo byangu nnyo naye nga tomuyina kati omusajja omanyi no waliwo wotulaawo waliwo n'atombo oba tokyajjukira nga yakwanako ambagamba mbuki naye nange sibajjukira sibajjukira talaka kakati buno obulumi bubeera bwa kiseera ngera bwolaba emirimu tusobola okukatuufu bwe bamenya akatale kaffe akakadde ngezaako bagamba nti tewali mbeera ya lubeerera ate tomanyi kigenda kubaawo ntya osobola okuba okaabira kino mukama n'aleeta omwana muno mu nsi mulimu abasajja abalungi mulimu abakazi abalungi asobola okwagaza n'akwerabira bali babayita ba ex banakatudde basemyekozo bannamyekozo ng'akwagala byoyagala ng'akubeererawo womukubira essimu wajjira teweegayirira nnyo kitegeera ayinza okuba takuteekamu nnyo kinene nnyo naye ng'akuwa essanyu wali abantu gwe gobeera naye ng'akuwa essanyu mulimu abasajja abalungi ate mulimu n'abakazi abalungi byaddala ng'omwagala n'owulira ng'oli mu mirembe kitugezaako bagamba nti tewaliiwo mbeera ya lubeerera fe bamenya akatale akakakadde kati myaka 8 nali mu katale akakewa kiseka kakadde nga ndi mu kadaala sasula emitwalo 2 ate emitwalo 2 gaali gakalinnya nago nga ngeraliikirira lali omutima ne guntie mukaba mmanja emyezi 3 engamba banekatira bwe bamenya akatale option eriwo nga yagenda mu arcade edduka linafuna nga emitwalo 8 oba mu 2 gakulemye oli myezi 3 atogenda mu 8 natya ninga manyi Katonda yatukweka okumanya ki ekiddako mbeera yanyiga neneraliikirira ninga mukama ngenda kukola ntya ndowooza waliwo bakwano bange eyo balinga 2 be nalowoozaako ngende bampe ku bibox nteeke mu masa wana yena obuntu butini kati bujja kujja mu dduuka kubanga mbagambe bampe ku bintu oba nteeke mu dduuka ntunde nga bwe mbawa ssente oba bampe ku bibox nteeke mu masa gange namalirira n'eŋŋuma neŋŋamba kange nengezeko ebinaagaana nfune abantu bempangisa nabo nenyingira kiseka akedi kiseka omupya akedi kuliko kiseka auto center nenyingira akedi netukuba amasa sasudde emyezi 3 nabukira nemunyonyola landede famita nabukira nemunyonyola nangamba atofa gezaako labe mukazi mulungi mangera bulungi mana nkoledde awo e Kampala netusasula nenkuba amasa nenyingira edduuka Katonda mulungi mukusooka byasooka ne bibanga ebyagala okubeera ebizibuzi ng'ebipya we bibeera tayimu eyadda kusaddamu kudda mabega paka kati omuyaga gujja nenguyitamu nenga neraliikira neŋŋamba nfudde banange nasalamuko ne Kuwait naye mukama yannyamba nembeera mu nabukeera sente ze nenzisasula we nali nfunyemu obuzibu bw'okumusasula revenue yagala nekwata ebintu ayite yejjinja kiryalinga agenti nabba ssente zaffe bwe twawa okusasula omusolo n'azirya ssente bintu ne birwayo nnyo era nabukera ne mulumba ne munyonyola ne mugamba mami nfunyemu obuzibu ebintu twabikwata naye ngumiikirizaamu era yangumiikiriza oba emyezi 4 ninamala nembijjayo nenziramu nenkola bizinesi etambula bulungi noddamu n'omuwa ssente ze bulungi nnyo naye ng'ate mu kuva mu katala kakadde natya nengamba ngenda kukola nti ngenda beerawo nti ekinaana 2 gakyankaabya ngenze mu 8 n'amalako naye namalako mukama yansobozesa ate abantu abo basingira okukyena nasobola okola ze mu kyalo ante tumanyi kiddako Katonda tukweka okumanya ki ekiddako naye nga ekikulu kya byonna
ekizibu kyonna kyoba otuuseeko si eba enkomerero. Yes. Waba pulaani ya Katonda ennungi singa Mukama omwegayiridde n'akuyamba n'oguma n'okukakkana mu mutima kuba bangi abayina abatamanyi nabo kigenda kuba nga kiddako. Kituufu. Olunsi bizinesi weddewo nawe okyali mulamu tolina wakuluma oba okitegeera nate waliwo aziina nga mulwadde ali mulago ku macupa alira mu kapiira naye nga sente azina tezikyamuyamba. Kati mu byonna tulinawo bakwegayirira nnyo Katonda kutugumya mu mitima n'okumanya n'obuteemalaamu nnyo maanyi ekyenyiza okwogera n'okulabira ku balala kuba kati nze wenabeera mu katale na kapito gwenyina oba wa miliyoni ameka oba 3 oba 2 waviiramu wali naye kati nti wendi nkoze nyina akamotoka kange kenvuga ka bizinesi kange weekali si nnene nnyo naye weeri abaana bange mbazadde basoma neeyagala ne mulamu bulungi. Naye kati singa nanywa obutwa nti bamenye kisekka nze kina nagenda kukijjawo nandibadde serimu ttaka gamba singa wavaawo n'odda mu birala singa navaawo nenzira mu kyalo kange n'ennime singa nfaanana nti singa tetukumanyi singa temumanyi tukubira na ssimu iwanisanze wayi naye Kampala tuli bazibu nnyo naye nga wani ntegedde kunsanga era tewali. Ate n'ekirala abantu abamu bagwamu amaanyi olw'ebigambo bannaabwe bye babagamba. Nakolako ne TikTok awo ne mbagamba TikTok eno oba social media zimalamu amaanyi obeera oko n'otunuulira n'olaba oli bamugulidde kawundo amwenkana ne bamusiba ku maaso ne bajja ne bamu n'otamanya kawundo eyo bapanze babiri bagigule omukazi nze nagyegulidde bw'oba ne bbaawo buli kimu sobola okukikola zibba wange sobola omugamba tukole bwe tuti tomanyi wa gyayise tomanyi biki byayiseemu tomanyi ajjeewa kati gwe n'ogweddalu nze Katonda yanneerabira era nze kale simanyi abasajja nodda ku muwala n'omuvuma nogamba mbu yeetunda ate munaye nze njabuka sera nnyo lwakuba kale sera nnyo kwagala kukozesa bivumo bima naye ebikazi ebimu nze binsobera bwema neetunda naawe ogenda weetunde neetunda kumbwa boogera ku TikTok naawe genda weetunde bonna bali ku TikTok banoonya basajja si gwe nabo okyogera luli anti abasajja abo nabo bakuba obusimu obw'ekisiru ane kutwala n'oteekako enamba ku TikTok for business nasaako bizinesi abasajja abo nabo bambi abakazi basumbuye nnyo abakazi kati omukazi wabeera ku TikTok okwo ng'obwongo bwe bunafunafu ne batandika omukubiraga amasimu ag'ekireekereeka agamba ndi katale emisinde gy'odduka emisinde ng'ogamba otandika kulinnya bbaawo ku mutwe olaba oli ku bbeeyo nakubira ku makyo nakubira olwegguna nakuyita bebi onakuyita switi balimba bayayi babbi naye abasajja babbi tobalira ate abakazi babbi naye abasajja babbi ate omusajja abbira ddala omusajja akuba n'oddayo e Masaka nga toliiko yadde gwebuuziza anti ye akubba ayina ne guhata gwawa naye tulabye ennaku n'abasajja b'Ekampala siri basonyiwa abasajja b'Ekampala sigala basonyiwa nkoze ebibi bingi nosonyiwa bamukyalo kambaveeko olaba bale namusilivi byokwogako tulina bingi naye all in all abantu bano kyetwagala tubawe nti si gwe wekka alinawo obuzibu naffe mwegomba tulina ebizibu bingi nnyo aweeba olumu tubivuunuse bingi senga nange ntula wansi wano n'okwerekereza n'okusonyiwa olaba olumu lwemba ntambuddeko oba ngenzeko mu sawuna kowa nina abantu b'ensiŋŋaana abanfolowinga oli ne munyumyamu nakugamba ABCD n'omugamba naye nkubuulire okusinga abafumbo n'omugamba naye nkubuulire omusajja oyo omulaba bw'aba yakunyiiza musonyiwe obufumbo obutaliimu kusonyiwagana tebusoboka n'alyoka akugamba nga ndekawo ate ki yali anoonya kye nali sirina ng'omulaba mukambwe obwo bukambwe mwezi ensonga z'obufumbo tebukola
omuntu nawakola ekintu nakola ki esi waliyo ebintu abantu byebakola nga ki kiŋŋambe nga ki waliwo olubu story gye nali nyinda okukola naye saagikola actually nedda najja ku mawulire omuwala we yatta omusajja namubuuza lwaki wassa omuntu nga bafumbo naga bwe yamusiga HIV naye nga lwaki towamusonyiwa naga nga nzise ate nzire mwoyo olaba ndowooza ebintu ng'ebyo kale waliwo ebintu ebinene nnyo waliwo ebintu ebinene nnyo naye waliwo obuntu obutini n'olaba nga omuntu avuddeko lwakantu katinimba omusajja agenze ebweru eyo nayenda n'azaalayo omwana omuba babiri amusonyiwe nze ndabanga naye nti bw'otamusonyiwa ogenda ku bunansi oba owedde owuwo omugenda mujja naye kati nze nange waliwo ebintu ebitakyanyiiza abakazi abo bemulaba batudde ku nkato naye nga waali nebagakawa tetwali ku tiktok ng'abaana beekuba ebibazuka omanyi ku tiktok kuliko banamba emu enamba bbiri namba bbiri namba ate bino ebikazi benamba bbiri nze tebinnyiriza kiri eki ekikazi kigenda nekyetega bbaawo ng'akimanyi omusajja oyo gwe yeetega mufumbo n'amubebera nnyo 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 kati abasajja bambi balina ekisa abasinga n'ayagala omukazi oba abasajja abamu n'akwana n'agamba esi nina omukazi tulina abaana 5 nina omukazi wange wampita oba si wampita tubeera waka omukazi n'agamba esi n'omugamba tewali buzibu nja kuguma mbeerewo bwe mutambuza ne muweza emyaka gigi 2-3 nkutandika okuwoza nze siri mukazi nze siri wayingirira amaka ga munno ng'oti kyekisinza okubonyaabonya abakazi oba oyagala asirike abeereyo sirikira eyo nga bwe wasirika ng'ojja n'ogamba omusajja nja kubeerayo sirikira eyo mu mirembe ejja tojja kuba n'emirembe mingi lwaki wesita ku stress nange njagala ojja osula eno nze siri mukazi ani yakuyita muwala mulonyeeko abasajja bammwe mubijjeyo wansi mu bisooto mukole nga muli baavu mufune mulekera okuyingira amaka ga bannammwe kyobula mujja mugenda weerera abaana Kana kibadde ogenda kwogera n'osirika. Sagala nnyo kuvuma. Naye banyiiza. Omanyi kati ebintu biri two-sided. Abamu abakyala edda sijja gamba edda nnyo nnyo naye edda abakyala babeerera ngo babba baabwe. N'agenda n'afuna omusajja we n'akula naye. Naye abasajja nabo tebakyakolekeka nabo. Okola bulungi n'omuteeka wano. N'olaba empisa z'entuufu. Kankubuulireko esi. Kannabola abamu kibeekwasa. Kankubuulire ekintu kino. N'okola ne bbaawo. Okusinziira ku bendabye benzize ndaba. Tunuulira omusajja ntakke. Si ow'emigaati. Ntakke namulabako by the way. Anyumya gy'avudde ne mukazi waali gwe yakwanya ejjo. Olowooza lwaki? Yamujja baakula bonna. Abasajja 85 ku 100. Bawanya abakazi be bakoze nabo ekitiibwa. Yeyo omusajja gw'ogamba gw'osingana n'agamba mami yagaanye, mami agambye. Mami no wano waliwo kiriwo kino tukole tutya? Mami agaanye. Nagamba omuloga. 80 ku 10 ne batakogamba ya muloga. Kombe. Tulabye abasajja bangi. Ate abasajja abo muwoza abakazi bazira. Abasajja bazira nnyo. Omusajja kwana nga oli muwala muto. Ebbere nga likyali eno weeriti. Omubiri gwo gwonna gukyali wa makabuto kali eno weekati. Wenna ng'osalawo. Nakutwale waka. Nakuzaalamu abaana oba bameka oba bameka bwe bamusobodde. Jukira abakazi abamu bayiika. Nayiika ebbere ne likulukuta weezi. Materirimu yadde akanyusi weekati. N'oyo omusajja y'omu yagenda ebweru n'asanga omuwala muto wa myaka 20 mu egyo 25 ebbere liri wamu omubiri guli wamu. N'amwagala ate n'amala addewo. N'akuwa n'ekitiibwa nnyo nnyo n'akusoosowaza nnyo nnyo nnyo. Wadde wayikayika. Nga ne ku mikolo akutwala. Wadde ebbeere lyeri. Bangi nnyo. Bangi. Tulina bana abasajja bangi nze besobola okumenyera balinga 15. Nga gwali walabyeko n'omukazi omulala yenna ku mukolo gwonna nga amututte ku mukolo. Asooka. Bangi nnyo bebe cool. Tudde ku basere. Enzi wena ng'alabika bulungi. Tetuli kuba kati abayiikayiika sijja sibamanyi naye kati. Eno wetubaleke
kati kyogamba nti nno zoona waba yeyambudde ebbere likyalinga bwe lyali kyogamba bebe waba agenzeko tabaako buwala bwalaba bulina mitima gya mbogo bumusuuzawo amakaali abaana banyirira okitegedde ate okumanya abaana bawala bazibu babeereyo nabaganga senga nkwana kati bano abaana abatalina nnyo bugumiikiriza bantu bembadde nga mpulira ku gundi ku positi zaye nga baŋŋamba bujinga akyalina ettedi mbulirayo nga bataano kale lwaki oŋŋamba bujingo yekka naye ebintu ebyo nza byetagamu ne Katonda n'obugumiikiriza kubanga ne tusaba ne tusiiba ne tumanyi kigenda kubaawo nkya Teddy wafunaawo omuntu ayinza okufuna omuntu awo ani Teddy ajja mufuna n'osina kino okuddira bbaawe basobola okweddira obutasoboka munaye tekitasoboka kidibya bujingo tekijja kusoboka teri kitakola ki tewali kitasoboka naye omwana oli makula aye engeri gyakyusiza obulamu bw'omuntu nga wagamba sinza ayogera akyusiza nnyo obulamu abukyusizza naye ate ebigambo ebiva mu musajja oyo kati si bye ebigambo ebyamuvangamu luli nga kyali ne mukyala w'omukulu kati tafugika kyogeddeko ko leero avuma embizzi tewali gwatavuma avuma embwa avuma emiyaayu ebigambo ebitalibiva mu kamwa si ebyamuvangamu luli yali musajja wa kitiibwa nnyo eri abantu bonna ng'avamu ebigambo ebirungi eri abantu kati ebigambo ki ebimuvaamu mukama nsonyiwa okwogerako oyogedde ekintu nga nange sikirowoozanga nako twateeka tayimu yo kirowooze vidiyo ze zonna weeziri ng'akyalina oli ng'alina ono waawe asinza okuvaamu ebigambo ebirungi luli kati emirembe giri ludda wakusinga eri naye tayimu ejatuuka atuukulawo agambe naye ndi ku kinga nvumye mukama atuwa obulamu mukireba kisobose kijja kusoboka ate netegeera lwakwewummuza tanaba kukaddiwa nnyo nakati alabika bulungi akyekuumidde bba kimanyi Katonda akola ebipya ate ye mukkiriza mulungi Katonda akola ebipya osaaga n'okusaaga abasajja abo mubasaasire nabo babaako ebibabeerako ne bibatabukako naye nga obufumbo eno abaana batya kati obufumbo bantu kati babutya nnyo nnyo naye katuliddamu okusinkana tujja kwogerako batiira ddala kati buli omu atekayo guno nedda obufumbo